kati weredde po emyaka 10 plus kwanga goina bigenderwa kino teko mwana ne family taniso kuva mwe sawa zino ngoda mukasasiro yoyo akatambi omwana yeyogerera nti tata teyankwata yakusoze ko olugalo kiri mukukaka mwana ayogere byakyo kyagala okuwulya kyokka kimukwata katambi ate kina kimala ne kikata nga tekibisena ku mwana face obutasoma obusirusiro obubuyabuya noto omwana we yiri gowezaalidde akatambi n'okata nga tomubisena ku face ate oli kufe bannamawulire mutukabike face nga go akata gasiya go akata omwana we nyiri nolema n'okugamba nti owayikankate naye ngambisa omwana face n'okata kali ku social media kabungeeta oyikuba amawulire mubikeko face mujje omwana betwinoko gasiya nga gwa kaleeta mu media kyekyakata fe twandika funye kitadde akatambi omwana wakyo kimwononedde future akatambi kikatadde ku TikTok kuno abaana batasensinga bo batambuza buli kyotadde tebaliko musima biki they are not professional what they are doing katatego olimo mujjo omwana wange mitu yange nga kuwakata mwana ono mwononera future oyo omwana agenda kunyiikira obulamu bwe bwonna kati nkubuli yazula ne bwoliba tolaba nti tebakyawa bakyala musibanya mama gwe bagenda kukyawa n'amalala ogo bagenda gapamira kasiya omusajja ali mu kkomera wano teri akyogerako natayogera ku mwana ku linnya lya mwana kitegeeza olina okukyusa face olina okukyusa erinnya olina okukyusa byonna kyokka nga kimaama kyenyini kyekiresa obuzibu gwe lumbe oluviiriddeko omwana w'omukazi okuba omwana oli muzadde siri muzadde nze nzaala balenzi kale kati kitwaite nzaala balenzi kyokka bo tebazaalibwa have my kids muleke kututujjukanirako n'omwana omulezi naye yazaalibwa n'omwana omulezi naye muntu n'omwana omulezi naye alina ekikamu ava n'omwana omulezi ayambye famire basajja batabamu tebanazimba n'amaka bali mu kuzimbira bakadde baabwe basajja batabamu baganye n'okuwasa twagala kukolerera famire zaffe tuli ku pressure mu town tugwa ku pressure tugwa mu akubo kola tunonyeza baana tunonyeza famire zaffe zetwaleka mu kyalo mama muzimbire tata muzimbire kumanyi kyetuyita omanyi kibaita omusajja n'okwana bukwanyi mukazi n'ayogera kibi ku maama wo n'omugoba akatambi kaliwo okalaba kagenda kunnyonnyola otegeere ensi nga bwetambula yakusonseko olugalo kinedda yakusonseko olugalo wagazi y'amagulu oli mu kwonoonera future ya mwana wo oli mu kubuuza omwana ebigambo ebinene bwe bityo omwana n'omubuuza wagazi y'amagulu yakusonseka y'olugalo kati bw'oba omanyi nti ddala musango tuliko gwa defilement gwabwe gwannabaana etuse n'okuvaayo ate lwakyo nga yakusonseko olugalo omwana atukana okugamba nti yakusonse nedda naye gwogera gweyita wagona omusango amatoozi abaita basiru kali akatambi bw'okawulya ng'oli muzadde tolinaototowa musemanya oli muzadde siba nawe oli muzadde kati bw'oba gwe nga tosobodde kukwatibwa nsonyi mwana wo mu maaso ge gwerina nejjoma mukole omulimu gwammwe mu Ajika Media YouTube channel kwoli subscribinga gwe atanaba kulabikanga o subscribinga neno video nkusaba oberenga ojimpeera like buterevu naye nga nkwaniriza nnyo ku mukutu guno nenkubuuza konti wasuza otya wasiibye otya kansubire nti
oli bulungi ne Sande ekutambulira bulungi nnyo malidadi sana. Kakati nno tutandise n'amawulire ga Hajjati Zuula ne Haji Ali gakyakwatidde ddala wansi ne waggulu. Omwami oyo gw'ova okulaba ye mwami MC Meya. MC Meya talina kigambo kiwoomu wadde yadde eri Hajjati Zuula. Kakati nno waliwo akatambi akali mu kubeera nga kayitaayita, kali mu kubeera nga katambula, ng'akatambi kano kalimu omwana Nisha. Kalimu omwana Nisha ng'ayogera nga naye alinga ali ku gun point, kwegamba nga Hajjati Zuula amutunuzaamu kamera ali mumubuuza ebibuuzo eby'okumukomo ng'amubuuza nti Haji yakukwata, naye ng'omwana agamba Haji takola ki, Haji tankwatangako. Mu katambi kali bw'okeetegereza ennyo olaba nti Hajjati Zuula yali agezaako okupika ebigambo mwana, kwegamba balinga abali mu training, balinga abali mu kumutendeka biki byateekeddwa okubeera nga ayogera mu kusobola okubeera nga bawaayiriza Haji Ali nti ddala yakola ki, nti ddala yakwata omwana. Akatambi kali bw'okeetegereza olabira ddala nga omwana baali batraininga mu training, baali bali mu kumugamba biki byalina kola ki, biki byalina kulabika nga ayogerera. Mu katambi ako omwana akyogera lwatu nti Haji teyakola ki, teyankwata, wabula simanya yankwatirira, simanya yateekanga olugalo, simanya wakwegamba biwanvuwanvu, naye nga bw'obigattagatta ebyo by'otteekayo olugalo simanya okukola batya. Hajjati Zuula yali abimuteekamu oba yalinga amugambe abeere nga byayogera. Kakati nno akatambi ako kaleetedde abantu bangi nnyo okubeera nga beebuuza ebibuuzo era nga bagamba akatambi kano kandibadde katwalibwa mu kooti kuba omwana alimu alabikira ddala nga ye Nisha. Bw'okompe yalinga ebifaananyi ebibadde bitambula ebya Nisha era ne weetegereza n'akatambi kali olabira ddala nga omwana yoyo yennyini nnyini ali mu katambi. Era amawulire gonna tujja beera nga tugakutuusaako butereevu. N'akatambi ako ngenda beera nga nkakuteerayo mu vidiyo gye ngenda okuzzaako okuteekayo, ogenda beera nga okeerabirako butereevu. Ninga ndi sure abasinga ku mmwe akatambi ako mwakalabye. Akatambi ke kamu MC Meya kabadde ayogerako nti omwana yavaayo n'akonfessinga n'ategeeza nti omusajja teyamukwata. Kati kiki Hajjati Zuula ekyamaanyi kye yeetaaza omusajja oli gwe yasiba nga mazima ddala n'omwana yakyogera mu lwatu, yakyogerera mu kamera nti taata we Haji Ali tamukwatangako wadde yadde n'omulundi n'ogumu. Nsonga tukyali muza Haji Ali ne Hajjati Zuula ze zikyakutte wansi ne waggulu butereevu. Ate bwe tweyongerayo te ye omuvubuka abadde ayogera ebya Swakaba ku Mama Fiina yakwatiddwa dda era bwe twogerera yaggaliddwa ali mabega wa Mitayimbwa. Kansooke nkulage akatambi akamukwasizza, wabula nga akatambi kano kalimuko ku bigambo ebinene. Osobola okkendeeza ku ddoboozi oba oli awali abaana n'ovaawokko. Kankakuzannyire katono nnyo. Nazinye Mama Fiina nemutomba, natombye Mama Fiina nenkwata mu kinazi kye nenkisika wenti mumana nengisika. Mama Fiina n'agamba mwana gwonsise, ne mugamba kale tukomba akasolo kange, naluka akakomba kakati kansooke muwulireko. Mama Fiina nimba oba kituufu olinga mazzi. Yes, kakati nno oyo ye muvubuka eyakwatiddwa. Abadde bakozesa linnya lye bayita Fire King ku TikTok. Ye yakwatiddwa era essaawa eno wetwogerera ali mabega wa Mitayimbwa. Kankwongere katambi katono nnyo n'oluvannyuma tweyongere maaso. Sebo TikTok wayitani? Fire King. Yogera nnyo. Kuba ubera ku TikTok oyogera nnyo. Wayitani? Fire King. Fire King. Mama Fiina wamuvuma ki? Just nakola video. But when nakola video, nengamba nti eno video kankole ki? Kamale kayogera mu Lusoma. Nga lusi wayogera mu Luganda. Nti luntawulanye. Nakola video. When nakola video, nakoba nti kangezeeko oba nditeeyo okoleze mbona obeera ebyatambula. Ofune likes?
aha bwetinenze tinategeera ate tinagyetegereza ino ate tinategeera nti oba eyinza kubakubaeyo vidiyo denkola aye ngaekoma mu bantu 2 okubona nga ndidi nti oba eyinza okoma mu bantu 12 ale ne tikitoko yene eidi okolaki oditolayo kuloku nagikola olamala okola vidiyo eyo nasooka nalikoba nti ngetegeeza kyera koji ku following sakwani ngeyuga eyikoba mafiina ngekoba ki nakoba nti njirina yogera ekituufu yogera nakoba nti ntinja kutumbaku Yes, abuterevu yonno ye muvubuka Fire King ng'ali mu kubeera nga bw'atyo abitebya byayogera ku Mama Fiina. Yamwogerako ebigambo nno byali binene akatambi nga bw'okalabye. Abavubuka tebakyagala kuwa bantu bakulu ekitiibwa era nga ne kamera zino zigenda kubeera nga zibasuula mu bizibu bye batasobola kubanga bejjamu. Kubanga kati bw'omanyira omuntu nga Mama Fiina kikyoyinza mazima ddala okumukola. Toyina kyosobola kubeera nga omukola okujjako yo okukwata n'akusiba. Toyina nakyo osobola kumuwa kukusonyiwa. Mpoziko ng'afunye mutima gwa kisa, mutima gukusaasira n'agamba nti owaayi kankole ki kamute kamusonyiwe kamuleke agende sijja kufa nansi kamwesonyiwe. Naye nga abavubuka bayitiriza okubeera nga bakozesa omutimbagano mu ngeri eyeraliikiriza nti gye tugenda eyo maaso amakomera gagenda kusingamu bavubuka, amakomera gagenda kujjula abavubuka naye ng'essimu ze zibaleetedde ebizibu olw'ebigambo biba bibogerera ku masimu ne bassaayo obutambi obwo n'ebigendererwa eby'okubeera nga bafuna likes naye nga tebamanyi nti ate likes ze banoonya ze zigenda okubeera nga ate zibasuula mu buzibu. Omuvubuka era alina n'obutambi obulala ng'agezaako okwetonda. Omuvubuka oyo olwataddeyo ka vidiyo ako ng'ayogera ebigambo ebyo ku Mama Fiina, weewaawo ayinza okuba yafunye abaamulabudde nti Mama Fiina ali mu kunoonya era essaawa yonna bagenda kukwata. Awo n'atandika okuteekayo bu vidiyo obw'okumu nga yeetonda nga yeegayirira Mama Fiina abeere nga amusonyiwa. Bw'atyo Mama Fiina yabadde tasobola kubeera nga akyusa mu ntegeka ze ez'okubeera nga akwata omuvubuka ono, era bw'atyo omuvubuka basobodde omutrakinga era ne bamufuna ne bamukwata nga we twogerera essaawa eno ali mabega wa mitayimbwa. Abavubuka kino tubeereko ne kye tukiyigamu, simu zaffe tuzikozese bulungi tuleme kunoonya likes mu mbeera efaanaganako bwetyo, kuba zo likes oyinza okuzifuna ge mazima naye ate n'okomekkereza nga ne komera bw'otyo mwana tu oliyingidde. Kale nyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okomentinge ate era osharinge. Tewerabira kutandinga on notification bell yo bw'otereeva ojja kubeera nga ofuna notification buli lw'embeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango wonna tokaskipinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo buli video ino ojja kubeera nga ogimperedde like. Mu batobera ebweru w'eggwanga kosana mmwe abatobera waka mu ggwanga Uganda nyongera okwebaza timwebale nnyo, mwebalire ddala temujjanga okwo. Omukama abampeera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. Weekuumire ku mukutu gumu kuno gwa Jika Media, likinga, subscribinga, tusisinkane ne mu comment section nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo. Bw'obanga olina ky'oyagala okubeera ng'oteesa mu comment section mwe tuba tukwataganira tuteese. Bw'obanga olina ky'oyagala okubeera nga otuwabulamu naawe mu comment section mwe bw'ogenda obeere nga oteekayo okuwabulako, bwe tutyo naffe tujja beera nga tukuteeka mu nkola singa kiba kyetaagisizza. Obanga olina ky'oyagala otuwabulamu kisse mu comment section tujja kissa mu nkola bwe kiba ng'amazima ddala kyetaagisa okubeera nga kiteekebwa mu nkola. Kale n'olw'ensonga eyo munzikirize mberekereze, munzikirize mbaagalize Sunday ennungi, akuume atakuumira mpeera. Mweraba.